Kalama TV, omuvubuka w'owaka afuukidde Kadaama ekizibu. Kino kya bulijjo nti n'abavubuka b'owaka batawaanya nnyo bakadaama, naye ne Kadaama ono yeegasse ku abo be batawaanya ng'era yalisabye okubeera nga tumuwa advice. Agamba omuvubuka w'owaka amufuukidde ekizibu, amutumaatuma emirimu, ng'emirimu emyo gy'amutuma mwe muli emirimu egimuteekesa mu target, ng'okumugamba agende alongoose ekisenge kye, mugamba azinge engoye. Lwanga omuntu bw'anaakutuma ekintu naye ng'ekintu ky'akutumye akugamba ayagala kikozesa nga advantage akuteeke mu target, abeere ng'asobola okubeera ng'akukozesa kiki ky'ayagala. Kadaama ono asaba buyambi era agamba akoze atya okubeera ng'avvuunuka ekizibu kino. Katuwulize emboozi ya Kadaama ono then tulabe engeri gye tusobola okumuwaamuko ku magezi. Halo nnyabuli Kalama TV. Abalenzi basatu mazeewo omwaka gumu n'emyezi ena ngenda kuweza mwaka gumu n'emyezi etaano. Abalenzi basatu, omu yawasa ali waggulu eyo gye basula ku nnyumba y'emu gye tusulako ne maama we, naye baamuwaako ennumwezi ezize. Ninawo omulenzi aliwo omuto eyanona ku ofiisi, oyo ye talina buzibu yadde n'akamu, talina buzibu kuba gwe njogera naye ne bano bakama bange gwe boogera naye nga balina gye baagala kungamba, kuba bakama bange si ba luzungu, tebalutegeerako ddala, naddala omusajja. Ne Mr. Kadaama mulimu ekintu ekiyita budde ate ekisinza okuntiisa. Mr. Kadaama, omulenzi omulala owookusatu, omulenzi oyo yali ayagala kunkwata nga naakamala mu kiyumba kino emyezi nga 6. Kati yagenda najja n'aŋŋamba olwasookera ddala bakama bange nali naakajja mu kiyumba kino nga naakamalamu omwezi nga 10. Bakama bange ne bagenda. Bwe baagenda bambalayo weekisi nga 2, bonna ne bavaawo ne balekawo nze n'abalenzi 2. N'owookusatu nga njona najjawo. Bandeka mu kiseera nga biseera ebyo nali nkozesa data ng'aweddeko. Mr. Kadaama emboozi eno mpanvu naye nsaba mpa obudde mukama wange munnange. Ompulirize ne bakadaama bannange bampe ku magezi ki kye mba nkola. Munnange omulenzi nga mmugamba bakama bange bagenda okugenda nga bangasudde ssente. Nga mmugamba njagala kungulira data, bagenda data mpedde gwe bwayita ennaku nga 2 nga bagenze data nanzigwako. Ne mugamba ne njogera naye bwe yampita okulongoosa luumu ye, ne mugamba njagala kungulirayo ku data, n'angamba data oyagala waki wa Zaini wa SPC biki, ne mugamba njagala wa Zaini. Ne nkwata essente, nali nkudde essente zange nga ntambula nazo kati ne ngamba kankwateko kino 10 kiteeke mu nsawo yeeno oludda. Singa anakkiriza wenja okukijja okumpi nkimuwe aleke kutegeera nti nina ssente endala nti ntoddeko ntuule. Munne nga nkwata nusu 10 nga nkimuwa, nze ndi mu Saudi Arabia, nga nkwata 10 nga nkimuwa. Kyava ngamba bireke tompa ssente ng'asirika. Olw'eggulo nali ndi awo nga kaadi data amuleese, kati data bwe yamuleeta ne mulaba bwe yamuleeta n'anyiga akade waggulu kubanza bakutera kukozesa kade, ne ŋŋaana okuvayo mu luumu yange. Bwe nagaana okuvayo n'amuteeka ku madaala, bwe yamuteeka ku madaala kati nze bwe nali nnongoosa ne mulaba ne mukwata era ne munyambuka naye mu luumu yange, saasooka kumuteekako. Kati olw'eggulo nga ŋŋamba data amulabye nga mugamba mubuuza amutadde wa, ŋŋamba namutadde wali nga mugamba ye namulabye. Ekyo ne kiggwa. Bakama bange baakomawo ne nninda nti oba omwezi ogw'okwe bagenda kunsalako ssente, tebansala. Mr. Kadaama n'embeeramu eyo embeera n'omuvubuka n'embeeramu eyo embeera. Olulala olwo luwedde, olulala bakama bange baali tebaliiwo wano. Tebaliiwo. Nze ennyumba gye nkulamu ndimuko n'Abafiripino, bakama bange balina abaana baafumbirwa, baleeta abakozi ba Filipino nga bakola ki nga bajja. Kati bwe bajja ndiwo n'Omufiripino, tukkirira wansi okufumba
cyayi eggulo bakama baffe tebaliiwo tumale tudde mu luumu yaffe ng'omulenzi ajja nga ŋŋamba njagala cyayi nga mufumbira cyayi bwe yamala mufumbira cyayi nga ŋŋamba bw'omala muleete yasooka kuleeta kitaala byamala okuleeta ettaala nga ŋŋamba lirongoosa nga ndirongoosa nga ŋŋamba nga mmala nga ŋŋamba bw'omala tulongoosa ireete mu luumu yange nga ndikwata ndimutwalira bwe nali mutwalira nga ŋŋamba njagala cyayi nga nzija nfumba cyayi nga mumuwa bwe namala okumuwasa nze saamumutwalira kuba olwodde mu kutwala ettaala eyo nali ntegedde mission gyaliko okiwulira okusinziira ebigambo byali agala okuŋŋamba ne sayinizi yali akola n'ebigambo byakozesa omanyi Mr. Kadama ffe Abaganda tulabira wala nnyo oba Bannayuganda tulabira wala nnyo nga nsirika bwe namala nga nkola ki nga bwe nafumba cyayi nga ŋŋamba Omufiripiino mukwata omutwaleyo Omufiripiino ng'amutwala bwe yakoma Omufiripiino nga ŋŋamba Rema dduka nnyo tudduke mu luumu yaffe omulenzi ali mu kulaba muvi ali mu kulaba Blue Move ataddeko Blue Move ndowooza ke kaali akakodyo ke akagerikete ke batamanyi kwana nze ntwale cyayi sange ataddeko Blue Move ku TV ndobere okukitegeera yeri akole kyayagala nze nali nkitegedde akakodyo nenkabuukamu nali ndi awo mu luumu twakayingira luumu ng'omuvubuka atuuse omuvubuka bwe yatuuka ng'akola ki ng'ayita nga Mufiripiino mbuuzo oyagala ki ng'ajja kati nze saasooka kuyitaba teyasooka kuwulira ddoboozi lyange n'agamba ndowooza n'amanya nti ndi mu kiyimba bwe yatuuka oluggi mba nnengera wansi ebigere by'omuntu ng'atambula nga ndaba atambula agenda eri ku sayidi z'okukigo bwe yalaba ng'ekigo kiggule n'akomawo ku luggi n'amugamba ggulawo n'amutumbuuza oyagala ki Omufiripiino yali yeeyambudde bulawuzi kati enva nsituka ku buliri nenzigulawo oluggi nemubuuza oyagala ki kyava ŋŋamba njagala microphone yagamba microphone nemubuuza microphone erudda wa mu ngoye zompadde okwoza mbadde mu microphone yewe ebbanga lyemmaze wano lyonna nali ndabye ku microphone lwaki ogibuuza nze genza ogibuuze maama wo nakka wansi emisinde n'atyo okuva olwo n'asooka n'asiriikirira naye Mr. Kadama nze zentoloba n'omuvubuka wano eno oyo gw'olaba omuvubuka oyo kati ng'ayagala nnyo okujja okwogera nange naye nga nze mugamba ebintu bye sibitegeera ebigambo bye sibitegeera ne bwe mba mbitegeera ekiwuga lumu yansanga ntaddeko ennyimba mu ssimu yange ndi mu kiyungu nfumba cyayi olweggulo era bakama bange tebaliiwo najja nga ajjayo cyayi gawa wa taata we nga nkola ki ansirika bwe namala naŋŋamba najja n'ateeka gawa ku sinki mu kiyungu mwe nali n'atandika okuzina n'azina saamufaako nze n'ensirika okiwulira kuba nze neeyisanga mukozi Mr. Kadama mwene ennyumba gye ndimu nkimanyi najja kukola obulamu bwange nkyabwagala nze Mr. Kadama nze muntu akola nenkola emirimu gyange negimala nenzira mu luumu yange nentuula nenkola emirimu gyange nenzira mu luumu yange nembeera eyo okiwulira nze wano ndi muntu musirise era ne bakama bange bakimanyi kasooka nzija wano tewabanga olutalo lwonna lwonna okugjako olubaddewo olwaleero naye mpulira ndi mu kutya simanyi kiki nzizaako simanyi kikiddako simanyi kiki bantuwooleza kati Mr. Kadama nga nkola kye nga nsirika omulenzi ng'agenda mu maaso era bwe yagenda okulaba nga simufaako n'atambula n'agenda n'ajjawo gawe n'agenda kati mbadde awo nzija nzize ku kinyusa olwo kati olwo leero lwakuna tulina abagenyi nabadde awo nga nnongoosa oluggi olw'eggulo omulenzi ono kyava ajja n'ava mu luumu ye luumu ye yeewabweru kyava ajja n'ajja mu luumu ye n'ava mu luumu ye nagenza okukyuka okutuna bwenti emabega ng'omulenzi ansimbye amaaso ng'antunuulidde Mr. Kadama ngamba omuntu ono nensirika saamufuddeko neyeefuula ng'ali ku ssimu n'amala n'avaawo awo n'atambula n'ajja ng'atambuza bigere n'agguka ku geeti neyeefuula nga aggula geeti n'amala n'agiggalawo n'akomawo ng'atambuza bigere yeefudde ng'ali ku ssimu n'addayo kiwulira nensirika kati bwe ngize mbadde awo tutudde n'Abafiripiino babiri ng'ajja ng'ampita jangu ng'ampita n'obugambo obuyitirivu ennyo nga nzija nga atuukidde mu luumu ya taata we nga ŋŋamba nsanzeewo ensaawo bbiri nga ŋŋamba kwata ensaawo ezo zitwaleyo ebweru mu luumu yange nga nkwata ensaawo nga zitwala ebweru ye nga ajja ne fulasika bbiri eza cyayi n'eki n'eggawa
olutuuse mu lumu ng'ateekawo ensawo ntambule enzireyo nga ŋŋamba jangu ng'atandika kuŋŋamba zinga engoye. Mr. Kadama mpulidde ng'atidde ne ŋŋamba nzireyo mpiteyo mu Filipinuumu ne ŋŋamba nkole ntya ne nnoonya amagezi gonna ag'okumwesimattulako wabula mu kaseera kennyini bwe nnoonyeza amagezi ag'okumwesimattulako mbadde nnina essimu yange ndi mu kugikebera nga ndowooza kugikebera nga mugambe nti madamu ansirikidde emmisa gye bamaze okulya njagala kugenda ampisa emigendo bateguleko ebintu. Mukama wange omusajja wajjidde yabadde taliiwo obwedda. Mukama wange omusajja wajjidde nga ndaba era nsanze nfukamidde ndi mu kuzinga ngoye. Mutabani we zaŋŋamba munnange najja n'atuukira ddala ku luumu mukama wange era agenza okulaba nga n'oli naye mutabani we mwali agenza okulaba nga ndi mu kuzinga ngoye siina kira kyenkola n'amala n'atambula n'ayingira mu nnyumba. Ndowooza atuddeyo eddakiika kinene nnyo zibadde nga 10 n'akomawo n'ampita n'aŋŋamba jangu vaayo era mu mutima ŋŋambye onzijja kumukuwa Mr. Kadama. Nevaayo omulenzi n'ayomba nnyo ne bakola olutalo lw'amaanyi nnyo ne taata we ne bakola olutalo ne bamugamba omulenzi era n'akwata ensawuze n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Okiwulira ne bayomba ne taata we ngeza okuwulira nga bamugamba genda todda. Omusajja nga mpulira yeewera mukama wange abagenyi bonna ababaddewo emmere ebalemye okulya Mr. Kadama tekibangawo mu maka gange genkulamu tewabangawo olutalo lwonna naye mpulira nga ntidde. Simanyi kintu kyo naye olumaze mukama wange omusajja najja mu kirungu gye mbadde ntudde n'Abafiripi n'aŋŋamba toddayo ne mugamba kale okiwulire kwe kutandika okubinyumiza Abafiripinu nga bwe bibadde era ekirungi agenza okumpita nga n'Abafiripinu ndi nabo ne Mr. Kadama mpulira ntidde era kyesaaba bakozi bannange okumpa ku magezi. Omulenzi ono bw'abantu omumyobo ŋŋamba nti kola kino ŋŋaana okukikola bweŋŋamba ebimu mbadde ŋŋaana ebimu nga ŋŋaana nga neebeereramu naye nga tekyokuyita okuzinga engoye bannaekyesasiiko buli ekyo sinze nkizinga awo wensabire bakadamba bannange okumpa ku magezi ate era bwe mbagambira bannange twebeereremu ku bintu ebimu kuba nze bani bakama bange singa abadde nze omuntu addaawe yeesinesasinisa amannyo n'abaana baabwe oba nenkola ki ndowooza kati singa ndi mufu